Akakiiko k'ebyokulonda kisooka kulungudde ennaku 2 nga kalangirira ebyavudde mu kulonda kw'amagombolola. Hawa Mbabazi yalangiriddwa ku bwa mmeeya wa divisioni y'e Gombe nga yawangudde n'obululu 1,1368 n'addirirwa mu Nanuupu Ronald Kasiriivu n'obululu 6 mu 135. Ngenda kugatta abantu ku bintu bisatu okubakulaakulanya eby'ensoma ennungi n'ebyobulamu. Kasiriivu akukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba kino baakikola kagenderere okubuzawo DRA forms entuufu ne balyoka bateekawo bo bye baagala. Ab'akakiiko k'ebyokulonda bakwese DRA forms era okuva jjo mwawudde tulaajana ebitundu ebyo awazze DRA form emu bwe bamuwadde 4 bwe bamuwadde 5 kakati akakiiko k'ebyokulonda kirabika kajja tutegeezaako okutegeeza nenga kandidate baba bamuyina ne results baba ziina. Yo mugombolola okuli Bussi, Katabi, Kajjansi, Ntebe Division A n'Entebe Division B zonna ziwanguddwa bannakibiina ki NRM. Bano batubuulidde ku buwanguzi bwabwe na biki bye bagenda okussaako essira mu bukulembeze bwabwe. Sokka myaka 2 nga Katabi Town Council ekulemberwa opposition ng'otadde DP ne Nuupu. Naye tugenze tulaba nti obuweereza buli actually wanting service delivery ebadde kuwa mu Katabi Town. Na Division A tugenda kukwata mu nsonga eziruma abana Division A ng'enguudo ezo Division A n'enguudo ezimu ezitali nnungi tugenda kubanga tuzikwata. Ekibiina ki Nuupu kiwangudde ebifo 2 byokka okubadde eky'eggombolola y'e Namayumba ne Division y'e Masajja. Kkiriza nti obuwanguzi buno bufuuse ekintu ekikubagiza eri abantu ba Ssaabagabo Makindye Municipality. Kiba kitegeeza Division eno ey'Endejje egenda kubeera nga nkuumi ya interest y'abakulembeze abo bonna ze badde balina eri ebitundu byabwe. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.